sitani huyo omutemu huyo banange wanze nalimanyi sitani teyazala bana. Mama nalimanyi tiye teyazala bana. Unalimanyi mbuye teyazala bana. Mukunja Atasera azanyidde kuba na struggle nakunakuna nakoma neri. Olunaku olukedde olunaku olwaleero oba ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mwana mulenzi amanyiddwa nga Omukunja Atasera yataddeyo post eyabadde nga si post zino eza bulijjo olw'ensonga nti ekintu kye yakoze yakikoze mu ngeri ya lusaagiriro ate era nga tabuulidde ku bantu bamwetoolodde wadde okubaako abakulu mu kibiina ki NUP baabagulizaako nti oba owaaye nina akantu kange njagala okuba nga mpisaawo. Mwana mulenzi yakedde bukeezi ne yeenaanika esaati eya yero, wabula esaati eno nga tekoma kubeera bubeezi ya yero yabadde eriko n'ekifaananyi kya President Museveni ekiraga nti mwana mulenzi yabadde atambudde nadda wali mu NRM era n'agaliwo tukoze story nga twebuuza nti ddala Omukunja Atasera yeegasse ku NRM oba ali mu bibye. Wabula tugenze okutuuka akawungeezi ak'olunaku olwaleero nga nakisomeza 2 October omwaka 2025 tukizudde nti Omukunja Atasera ekifaananyi kye yataddeyo oba ebifaananyi ebisukka ne mu 5 bye yataddeyo ng'ayambadde essaati ya NRM era essaati eya yero byonna yabadde ali mu kwekwenyakwenya na kulimbiikiriza. Omusajja ono oba omuvubuka ono abadde afulumya luyimba. Oluyimba lwagamba nti yalufulumizza kusekeeterera na kukolokota NRM era ng'oluyimba luno yalutuumye sitaani wuuyo. Kati mwana mulenzi ono ke kapeera kali kentandise nako agambe kale mwanvumidde ekikale mujje munneetondere mu bwangu. Eyo ye posti gy'akoze ng'amaze okuteekayo ka vidiyo k'oluyimba ng'agamba banna NUP bonna ne banna struggle nti babadde bamuvumira ki oluvannyuma lw'okufulumya ebifaananyi ng'ayambadde essaati y'ekibiina ki NRM. Kati bw'amaliriza ataddeyo caption ku vidiyo emu ku zo ezirimu akayimba kano kagamba kafulumiza era nga kafulumiza kolokota NRM wamu n'abo abali mu buyinza. Awandise n'agamba nti Stan wuuyo to my research mbu musanvu is the only Satan we have. Bigambo bya mwana mulenzi Omukunja Atasera Novik Music Africa. N'agamba so let all pastors stop deceiving us. Parents tell your children that musanvu mbu namba musanvu is the real Satan. Pastors tell your sheep that all leaders who make people to cry are the real Satans. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. Let the music talk. Thank you. Kadi ng'ataddeko captioni ng'agamba nti yakakubye ng'alaga nti namba musanvu eyo mbu ye sitaani okusinziira ku Mukunja Atasera temunkwata kunkuba miggo gya luleekereeke ng'agamba nti ye sitaani. Kati ekibadde kyewuunyisa Omukunja Atasera mu kukola bino byonna ne Bobi Wine yennyini teyategedde ku nteekateeka za muvubuka ono era Bobi Wine akubidde omuvubuka ono akasimu oluvannyuma lw'okulaba ebifaananyi bino n'amugamba Omukunja Atasera tuli ku ki? Era Omukunja Atasera akoze post n'agamba Mr. President, His Excellency Bobi Wine has called me. Ambuuziza naye kasajja gwe wavaawa. Ti Bobi Wine naye omutima gwabadde gumuvuddemu ng'amanyi nti omusajja we yamukubira oluyimba lwe bakozesa ku rally ezimu here and there. Omukunja Atasera ddala asazeewo kubivaamu bubi. Bw'amaze n'asekerera aba NRM n'abagamba nti aba NRM babadde bamanyi balonze ekyapa mu mannya gaabwe naye nga gwe woolaba bw'oba olaba nze nsobola okufaanaganya obwongo n'ez'empuuta bigambo by'Omukunja Atasera bannange. Nsoma bigambo bya Mukunja nga bw'abiwandiise. Kati Omukunja Atasera ayina kaakoze ng'oggyeko essaati eri eya NRM ayambadde essaati ya NUP oba eyalangi eza NUP eya red
n'ateekako ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo batuumye sitaani. Ayambadde essaati n'ateekako ekifaananyi kyali lupazo. Ekyo kyennyini kyolaba ku screen eddakiika eno. N'ateekako ekifaananyi kyali lupazo n'ateekako nti sitaani wuuyo. Ojja kujjukira nti lupazo musajja wa Katonda ennaku zino akubira NRM campaigns era y'omu ku batambulira ku trail y'omukulembeze w'eggwanga. Kati mukadde ke kamu ng'ojjako His Excellency Bobi Wine, president wa NUP, ate ne vice president yennyini Muwanga Kivumbi bwe yawulidde bino yatidde nagamba bannange oyo muvubuka ayagala kutukola ki? Era naye Mukunja Atasera amutaddeyo awo n'agamba nti vice president NUP honorable Muwanga Kivumbi, he has asked me naye Mukunja oyagala kutukutula mitima. In fact babadde balina we bali osobola okulengera ebifaananyi bino. Mukunja Atasera abadde ne honorable Muwanga Kivumbi era Muwanga Kivumbi ye atuukidde ddala one on one n'omuvubuka ono. Mukunja Atasera n'amugamba kati ssebo otandika otya okwambala essaati ey'ekibiina kye twagala okumaamula mu buyinza? How do you Mukunja, how can you are do can you? So mwana mulenzi ono takomye ku saati ya NRM wamu ne lupazo oba lil paza. Ayambadde n'essaati endala yakubye amasaati ge agawera nga kuliko Sayimo omunene w'ekibuga n'agamba nti eyabba ssente za foot soldier naye sitaani wuuyo takyatuma yeesitukira. Eyo ebadde caption gy'atadde ku post eyo ng'asekeeterera wamu n'okujereegerera omukulu Sayimo omunene w'ekibuga. Naye yamukozeemu essaati oba yakoze amasaati ameka Mukunja Atasera nze naawe. Wabula agamba nti thimu eyabadde enkulu teyabadde kuba nti yakoze kino kuwagira NRM, wabula yakoze kino kulaga nti NUP ye side ya Katonda. Kadale n'aba ng'akuba toki ng'agamba nti kati ate eri side bweti eya yero mbu ye side ya sitaani. That is according to the man oba to the guy amanyiddwa nga Mukunja Atasera. In fact bw'otunulamuko ku reactions wano nkugambye yagambye dda nti His Excellency Bobi Wine omutima gwabadde gumukuuseemu. So you all can know that mwana mulenzi yakoze bino nga sitanti abadde ayagala kufulumya luyimba tanneegattako NRM. Era akayimba kali kabadde akuba nti Kyagulanyi tulumbe, Kyagulanyi wuuyo agenda sigala akakuba era still agenda sigala nga atambula n'ekibiina ki the National Unity Platform. That is 100 confirmed authentically wano ku mukutu ogwagaliwo. Story gye twasoze okola automatically naffe twabadde mu kwebuuza okw'ekika ekyawaggulu nga tugamba nti ddala Mukunja Atasera alidde mu Bobi Wine olukwe ne yeegatta ku Narama oba giyite NRM. But avuddeyo n'aconfirminga each and everything. Abagamba nti waagwa nedda lwakuba ebintu nga bwe yabikoze gayono yabadde alagira ddala nti NUP agyesonyiye. Kale katuveeyo eyo katugende kubeesonyira ddala NUP ebyaddala ebitali bya Mukunja Atasera. So omukulu amanyiddwa nga Oweekitiibwa Mpuuga Matthias Nsamba abaddeyo olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana lw'abamawulire babadde akoze n'akonfaminga ebitundu 10 ku kinne waakyo nti ekibiina ki the Democratic Front kigenda kutembeeta ababaka buli kisaagala okwesimba ku kaadi ya Democratic Front. DF egenda kubawa ssente za bwereere eza nominations. Kansoke mukuweeko omuwulire ng'ayogera then thereafter ngenda kubanga nkunyonyolako ebigambo kubanga abyogedde mu lulimi Lunyaanyimbe luyita olulimi Olungereza akubanga ndugonzagonza nduze mu lwaffe olwabeene. Ayi Ssaabasajja. An ordinary person getting 3 million takes a lot of hustle, and for standing for a position to be made available only for those who can afford millions is a danger to this country. So we are alive to that problem. We have been following that.
You're probably only on X. There are so many on other spaces, platforms, not X alone. And as a leader, I'm very sure even other leaders have been called by colleagues, even from other parties, I should state, requesting for support to nominate. The DF does not have a vault where it speaks money, but we have been mobilizing our humble resources across time. The resources we had wanted to put into the presidential election had we elected to participate. All that we are converting into supporting our local government and parliamentary candidates. So we have utilized and mobilized those humble resources to nominate them, and we are paying for all our candidates. Oyo yewekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga. Omukulu agambye nti Democratic Front ng'ekibiina bagenda kubanga buli muntu gwe kasitojja n'ogamba ndi njagala kwesimbawo, njagala kadi ya NUP, kye bagenda okubanga bakolanga kigenda kubeera kyangu nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Si kadi ya NUP anti yalimu NUP, sorry for that. Gwe kasitojja nti oyagala kadi ya DF, the Democratic Front, bagenda kubanga bakuwa sente eza nomination. Mu bigambo bye agamba nti omuntu wa bulijjo okufuna obukadde 3 lubeera lutalo lw'amaanyi nnyo. Ategeezezza ezisabibwa omuntu oba oyagala okwesimbawo ku bwa MP. Kati agamba nti bagenda kukwata ezimu ku ssente ze balina okukozesa ng'ekibiina ki DF, ze balina okukozesa nga basimbawo presidential candidate oba okunoonya obululu bwa president obwa munnakibiina ki DF. Kati ezo ssente bagenda ziwa buli muntu ayagala okwesimbawo ku bwa MP ng'oyimirira ku kadi ya DF. So kati bw'oba oli eyo sambya kuyanguwa DF egenda kubawa ssente. Gojabuzi nti bannange njagala kwesimba sayidi zeeno, abagamba kwata ssente ogende weesimbe sayidi zeeyo. Okay, ekifaananyi ky'olaba kya owekitiibwa Mathias Mpuuga yavuddeyo n'agamba nti dear friends, the wonderful people of Nyendo Mukungwe division, thank you for your continued support. Here again with the pledge to continue working tirelessly for our community's development and welfare. Let's build a brighter future together. Sabasajja awangaale. Real change act now. Kati omukulu Mathias Mpuuga yavuddeyo n'alangirira mu butongole mu byaddala ebitali kati byakuyisaako buyisa wano na wali. Yavuddeyo n'alangirira nti ekibiina ki Democratic Front kyagenda okwesimbawo ku kadi yaakyo ng'omubaka wa parliament. Kati yamaze n'okufulumya official poster egenda okukozesebwa, yeyo gy'olaba ku screen. Agenda kwesimbawo nga MP ajjudde owa Nyendo Mukungwe. Eno already gy'abadde MP. Kankuyitiremu ku lugendo olw'ekitiibwa Mathias Mpuuga mu byobufuzi bya Uganda. Omwaka gwali gwa 2011 yavuganya ku bwannamunigina era n'awangula ekifo ky'omubaka wa Masaka municipality. Kyentegeeza yavuganyanga independent mu 2011. Then mu 2016 yavuganyiza ku kadi ya Democratic Party oba giyite DP era n'awangula ekifo ky'omubaka wa Masaka municipality. Kati mu 2021 yasala eddiiro n'adda mu NUP oba National Unity Platform era yavuganyiza ku kadi ya NUP era n'awangula ekifo ky'omubaka wa Nyendo Mukungwe. Kati omwaka gwa 2026 oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya obw'amaanyi n'asala eddiiro okuva mu NUP n'akola ekibiina kye ekya Democratic Front era akomawo okuvuganyiza ku kadi ya DF mu Nyendo Mukungwe. Kati mumulindirire, wakati nga mumulindirira ne NUP yamaze dde okuba nga ewagala ebyuma. Ereeta omukulu amanyiddwa nga Sebina Javiira. Ali very energized, agamba ali ready okwambalagana n'owekitiibwa Mpuuga. But anyway, awo nga tuvuddewo, omukyala gw'olaba ku screen, mukyala amanyiddwa nga Joyce Bagala. Ono yabadde mu parliament era yakyaliyo oba muyite incumbent
woman member of parliament owa Mityana district Joyce Bagala ntwatwa naye amaliriza okubanga enteekateeka zonna azimaliriza agamba nti ku Lwokusatu nga nomination z'abakandidenti abagala okwesimba ku bwa MP zitandise agenda kujja era agenda kwambalagana bukanzu ne nabbosa alangiridde n'agamba nti agenda kwesimbawo nga independent ku Lwokusatu luno. Ojja kujjukira ku Lwokusatu we batandika okukola nomination z'abakandidenti akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Kati Joyce Bagala ntwatwa agambye nti ajja wabula ekibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga si kyajjiddeko era kadi yakyo si gyakutte. Agambye ajjanga independent. That is Joyce Bagala ntwatwa for you. Oba okategedde bulungi kati ate Joyce Bagala yandigenze wali mu kibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga. Oweekitiibwa Mpuuga agenda sasulira buli omu ayagala okwesimbawo. Ekibiina kigenda kubanga ojabuzi kabagamba yegwa yagalibwa kabakuwa sente kaweesimbawo. Naye agambye ndi nze bya sente nesobola mbadde mu parliament akasente kange nkayina temungamba nsonga bwezitu. Kale kati awe tuyimiridde ndowooza kamalize ne bannaffe aba Honey Bites bagamba nti omwana adda ku ssomero oba omwana ali ku ssomero ng'ogenda kumukyalirako balina package yogera ku byokulya nga daddies, yogera ku binyeebwa mawogola bagia, yogera ku decorated donuts cupcakes nebyokulya ebigwa mu line eyo ku 0709 787508 Honey Bites obagamba bwa mumpe package y'omwana ali ku ssomero ngenda kumukyalira babikolako butevre nnyonyine ddala mukadeke kamujagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi bagamba nti omaze okuzimba ekizimbe kyo kati oli kussa ery'okubeera nti ekizimbe ekyo okisiiga kalangi beesige bagenda kubikolako. Bannaffe aba Alson Painters UG bagamba nti beesigwa era ekyokusiga langi ebizimbe bo kye baakuguka ku 0705 193636 0705 19 36. Kale njagala n'okutegeeza ku muntu atuula emabega w'omuzindalo each and every day yenze aba Siddi Omusunsuzi. Omukutu guno gwe tubeerako baguyita Agaliwo. This is Agaliwo YouTube channel. Tubeebaza okubeera nti mutugoberera enkya neggulo. Likinga video eno, commentinga ki ky'olowooza ku mboozi eno, subscribinga bw'oba tokikolanga, sharingira ne ku mikwano gyo.